bulungi oyo kubaita Kojja Mpaata wali mu legit agamba nti asigala talama. Kojja Mpaata gye baleko mukama wange. Kale muganda wange naawe gye baliko gyotusake engalo. Kali sebo. Tusaze mu malya ga kyamisana era essaawa eno ennyinyi n'obuyimba obusendekere kansubete bukoze bubi. Ezo nnyimba zange omanyi ndi wa myaka egyo abasinga kuno bonna baana bato kyova olaba obwedda mbalaba nga babuuza buyimba bwaffe obw'emyaka gyaffe naye egyo gy'emyaka gyange ssebo era tonkoze bubi onkoledde ddala bulungi obutagambika. Kale neyanziza nsooka okwebaza ti Mr. America mwenna mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo weewaawo tukyali mukulikeyo mu lutabaalo weewaawo tukyali mu mmudu ya lutabaalo naye nga mbakulisaayo ono Kojja Mpaata nga bulijjo mbaagala nnyo mukulu Alex Pro gamba otya weebale emirimu gy'otuusaako engalo ate n'omukulu papa mugambe nti mutumiddeko ne ttiimu yonna. Kakati akayimba ko ngambye nsabe omanyize ndi wa buyimba bwa kadongo kamu simanyi ate buba buwanvu oba kinaakuyisa kitya simanyi. Tekirina buzibu yadde tekirina buzibu. Kale bampeeyo ekyana ky'omuzungu oba eggwala ly'ebusege olwabasudde ku obwo obubi. Omulungi nga langi y'eggiraasi nawonya obuwala obubadde buntabaaza nasuusa olumbe lw'oluvenge mbandyawo yeetolodde emabega w'ekizimbe yaddana mu sirikale ko nze nfudde kumbe mwana waba irasi oyo gwe bayita Kojja Mpaata okuva wajeri mu legit. Kojja Mpaata ategezeddwako nti obudde bwonna obuli wano mugo essaawa eno ennyinyi Kojja Mpaata agenda kuba abayitiramu gyemu bibiri byonna ebipya ensonga zonna nga bizitambula wali ku legit mwongere okumanya ate n'abagenda okuba nga musimbula n'abagenda okuba nga balinayo appointments zonna muzitegera olunaku olwaleero. Kojja Mpaata tusobola ogenda maaso Mr. America wali nnyo dakiika 2 ogenda kubantuka wano mu studios ate tube nga tusimbulirawo. Okay. Kale neyanziza n'omulundi ogw'okulala amanya gange original abampita Mugaya Faizo naye nga lyemumanyi nnyo erikola ssente neriri likola ssente naye kati nerino likola ssente abampita Kojja Mpaata. Nsooka okubasaba bananga abaliko munfollowingeko mukimanyi nti akawunti yange bagibaninga eri eyali enkulu so nenkola kano ka backup so nsaba bali kuno mumpeeko follow ate tubeere nga tutambula bulungi. Wetwogerera ndi wano ku office wennyini ku office enkulu eza legit emutundwe era nga wetukakalabiza emirimu gyaffe mpola mpola nga nkola n'ekitongole kye bayita Legit Recruitment Consultants Limited nga ekitongole ekyaweebwa bbaluwa okuva Ministry of Labour ate nga omulimu gwaffe kufunira abantu emirimu emitala w'amayanja nga basically tusinga kudiringira nnyo mu Kuwait, Qatar, Dubai